refresh nga noddayo buto kati ndi mukuvaamu organic ya Uganda amaalo n'emmere yakyuse eno ennyama baka bagisala ku Christmas wa 2025 eri mu firiji mannange buno obulamu bwendimu bwali ya Uganda kiri nti weegomba okujja e Bulaaya naye sijja gamba teweegomba weegombe naye another option eneeberera last option yo bwobanga tolinayo obujinga akunoonya tovaayo nzo bagamba naye okyamutya ani bujinga oba kati yantya nze ndi mu Canada ndabano bakasiikirize nomaze wano obadde njagala kati bujinga ntya right now nagambye bujingo nakyuse kuba kati nze nalinnye ku nnyonyi obanga ngate bwasigadde kyekimu kisegera tonulira nnyo bakazi tulaka abakazi bali eno bannange abakazi bali eno bannange you need to put that oh no problem now put that you know bakusaba naye oli agenda jama magatto gumpakinga e Uganda bali abasala bali muwale abakazi bakususeeko naye ngenda kukuba omusuwa kiba kibe Uganda badde bankoye anti olina okumanya ennaku yo eya kino teri nnakusema ndowooza talinayo connections ani gwe wadduse eri okimanyi nti omukazi gwagamba oli ow'ebizigo abeerawa ebiki ow'ebizigo bizigo ki oli gwagamba waye Grace ali UK ali UK tali eno wa Ivan Nico ali eno ali UK naye asobola okuteekamu sente zonna kyamayi bagenda kukozesa sente zonna kyovala kyakigenda lwawozizembwa nga bateekamu sente zonna ofuna biini sibadduse nze kyusa bulamu bagaya ndi madduse kati nga nziruka abantu nga nziruka ne bujinga atazaala wa abaana yabeegaana Susan tamuzaala olina okukakafu nti azaala katalina mwana aliko omulesi beyalina yabeegaana gwalina omukyala tebazaala ate yo omukazi alina omwana kireze omukazi azaala ate nandisa okufuna egundi yono gundi SP asimu yayogera nandisa okukitwala asimu yagamba ki sikiinaako bujulizi oginga alina empanama siinaako bujulizi kati alina connection wonna ate ye alina connection yawa tontisakanga mama wange babano bazze n'okujja babano bamama bange bazze temuntisatiisakanga for publicity this young man tokimanyi bunyingo amulanga young man olwokuba eddibu bamanyi muto olwokuba eddibu lyawano bamanyi muto bantu balowooza akyakula balowooza akyakula mwepese muwe sente sorry for that naye otherwise buli anfumiddeko sente ng'onoonya okunzita